Omweru ali US ali Canada buno obudde. Ate yewo ali US. The beautiful. Ate branding and you have the beautiful artists in Uganda. So saga atochi branding ennyo nti ate omuyimbi Ronnie Mark anti yasinga kubanga mulungi. Waliwo amusinga. Ani amusinga. We mpozi bwe yabira mu Eagles bwe yasinga. Nicho Becky amusinga. Anyway, all right then program chicha cha weekend. Petu simu de kanyome. Dayasi. No chenja kalo mugamba. Manja kuwa receipt. Ono mali ala mugu kakasa. Otereze ebintu byo badde otandise. Kasoke abantu mbagambe. Caritas Carey, the beautiful. The most not the most beautiful girl artist. Banja bambi bamusinga obulungi. Yogerayo omu. Chosen Becky God knows. Oshitegeera. Olaba iro mtu nayenga anyway tuveyo program cha weekend tugeze mukanyumiro cafe abituja amawulire gaba celebu chiche echifa mukisawe cha industry ndina abami babiri waneno Owamanga Das Ronnie Mark Chinji bona nzembalina nayenga era inze inchai the beautiful fina zawedde so the beautiful tochera birecho obonyiga eyo bibyo nayenga obo sewe yasamaza abantu jjo kwa Aruna yavudde eri kugetinga atabula kana chako kana katu nembaga mankamanyi Manyo kwa shoshini ngalo muntu asasamaza abantu. Onozoyo wafe. Yakyusemu ko bwati ne. Ali ayina babadde atabudde babiri ngali kakasiringanyeke wano wabbali. Koka ande kafanana kati. Ngalo kali taratibu. Abawala abalungi batambana babi tatambana bawala mulungi munno. Tovunye mkwano. Nenga mkulikeyo kuba mu kivulu kya Aruna bane Haji mwe bale kumuwagira. Abantu nga bayogera ebigambo. Mbuchi. Tuwabiwulira mwaba mukubasabula tutandikidde ku kyayogedde Dayasi engeri wayingiddemu ku kivulu actually nakolina nabadde wa Aruna ku Serena awo siwala nnyo mu kibuga nayingidde weranga buli gyema iwe mani nakamu akasente kange nyingira mu style bandala nnyo nayingidde njaddeko shades ntuuka ndaba abantu naye kyasiza okunnuma ku lunaku olw'ejjo nti omutesitesi w'ekivulu ekyo yalemeddwa at least okuteekawo board eriko Aruna abantu batukana bekusa ku bifaananyi Chanewunyisiza nnyo. Mwaze kwekubye ebifaananyi kulaba. No. Twaze kulaba Aruna naye kupirawo we. Mwekubye ebifaananyi naye physically ali kumpi. Aruna talinga bayimbi balanti wa amalo okuyimba agenda kwekweka. Mwena mumanyi wasiikira pirawo. Mugende omwekubye ebifaananyi. Nedda. Kyataga identification. Ye kitegedde bagende ku pirawo. Pirawo gye ebire bifaananyi. Ye abamwekubye naye physically. Bamusange wa. Serefizi lume. Kupirawo Daraki mbane kwena yenga alina omukyere mbanjagala wali eringa nazina kivulu emitwalo gwe 15 obe 10 ogimanyi Dayasi naye pirawo akumalamu tamalamu kati waki owolereza ekintu ekiringa ekyo naye mu kubyenjawulo Aruna be yakoze batunulidde obuntu obutono bwe basobola okwetuusaako mu ssaawa yonna webirenda abantu balaba sheeno buli lwa mukaaga abandi bakulaba ng'ojjira mu t-shirt ya Aruna webale kati eyo bakulamu owolereza ebintu nge owolereza that's the truth ate abasinga badde babuza yiyi tewaliwo kati mujjukane ku show ya Aruna limayinja tiwayingira ku madaala wali mu black bamuyita lule paka last tayinza butawagira mukwano gwe omusajja waffe nnyo nno ddala atayokya tannyogoga ayokya lule tukutumiddeko ssebo kulikayo ewaja Aruna mu biru ebimu ku Aruna be yakoze ebyenjawulo bye binamwagaddeko nti yaleese abayimbi aba oldies n'abaana ogundi kolonero n'abadde so surprised yalese kolonero ndoza ababadde mwabulabe jimuwa nnyo gyomuwa these days abantu ba embrace nnyo okutukomezaawo kwaba abayimbi almost okay naku zino concert at least batuleterayo babiri no si jimujjako totally kuba yalese mukala ali extra kolonero badde tebakyamuliye nange mbadde mazenga kati nga bakibijjikirira ku zino bonna baba kibijikiri muwulira nnyo baba wa stage kati abantu bategeera nti olaba ne dogundi yategeddeeyo olwene wakwaya wadaze kuyisaawo kalaago ke munaye agenda kukola kuweza emyaka 4 mu kibi kuki naye okwebaza Katonda ku lw'ensonga ne yalwala ne mumusala ne mukuba wano waadi nti agenda kufa adda alina okucelebratinga emyaka 4 omwaka ogujja naye era gundi sagitegedde oluyimba twawutegedde lwe yayimbye oluyimba abadde ndumanyi kubeera si lulwe naye saamutegedde kadde mwako Dayasi oluyimba adde olumanyi naye si ki anti kyo kugambira nti amutegedde kujjaawo ajjanga n'akangamu nkola ye ajjanga ku bivulu byonna bitugende mu kikadde wayo najja n'akangamu tugende mu kikadde kiri fine kuba mukadde awo bayita saanawo akabiri asala ka Ronaldo mu bugundi final za World Cup wa 20 ki 2002 ebyakabiri alina ensonga ze
Lagozima kwa muri mukatemba. Sibina kubuze ku musajjawo. Nenga bagaga mwana babadde mama Fina doza wamulawe yajide ku stage awo nasoka anyenyezaamu. Amanyalo nayagalibwamu ayagalibwa abakyala. Abana bamwesibye ko ali ku mulyango n'abalaga mbuno nga besiba kwa Aruna. Mama Fina. Abalaga newe mu mpunzika. Abamawulire oba abantu babulijjo. Abamawulire. Omanya abamawulire tulebeeta nnyo. Tubibagamba wano balowooza. Abamawulire tuyina kaze kwekulebeeta. Gwatudde wano Sayimo si yaliwo. Twasenga Sayimo yabadde wano. Saye kati yatuganye ddala okwogera ku Mama Fina we. N'abalaga nti ne bamuwunzika bati. Teri kali kavaayo. Naate batuse ku stage ndaba zaavuddeyo. Bw'atyo. We wali kamera. So kyemugezako ga Mama Fina tagaba sent out of the camera. Ngabo yazigaba ddi. Aziteeka ku camera. Ngabo yazigaba. Ne musajja SB4 yabadde naye wali ku table naye omukyala teyabadde naye simanyi lwaki. Yakubye suuti. Eragira dansi zedde mu kintu. Yakubye kaki? Kawunda suuti yabadde kawunda suuti. Ya kikusukusi. Blue tevaayo blue etyo. Naye tukuliseeyo abantu. Bakulikeyo bale. Abantu abawagidde Aruna mu biru. Bassebo ne bannyabo mwebale nnyo. Musajja affe butamuswaza. Ne mujja ne mumuwagira mu bungi. Omuntu gwenyagadde osinga okwebaza y'omwami Katikkiro naku nawagira nnyo ebivulu bya Uganda. Owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga awagira nnyo naku abayimbi ba Uganda wano ewa Irene yabaddeyo. Wuno ewa Aruna yamusupportinze kwegamba munange Obuganda butusupportinga naffe essanyu tubaki tubana lidasi kiki nange njagala mukulisaayo omwami Katikkiro bambi bali kuwagira bivulu abiwagidde ne mukyala we mama ne mukyala we buli kivulu inaku zinakibeerako kikomyawo which is good kikomya tukitwala eri asina gye nkitwala era yakubye ne alien akaama naye akaama ku mwaka widde kuba namawulire namugamba jangu okimanyi tuyino ekyo kyogattako kikyo kuba tetwakawulidde okiŋŋambye nga tunaba kugenda ku mpewo n'okiŋŋamba kati manya gankigamba abantu bakiwulire kumpewo okyagaza ki anti balina okukimanya naye nga yamukubye akaama naye nga ne Aruna omanyi munnanga abayimbi abakazi kino nakiyize amanyi abakazi twaganya okugamba kanzale mu serebu zaalamu ng'oli redde Aruna yabadde ayanjula abaana eyanjuddeyo abaana abo betwalabye abawala babiri n'omulenzi omu oba mukyo mukyogerako ki babaddewo abaate bazze ayina abakyala bamu abagenda ebweru abakyala bo yabebazza abakyala babadde bangi naga abakyala bangi yamwambazza kati ababaddewo ndowooza be yayanjudde abaana abasatu n'owajjingo yabaddewo tetwazze kubala baana abo noŋŋamba gundi omwana wange omukyala abaana tubaleke twogedde muwendo twogere just mundi yalaze abaana basatu kati kyetugamba kyekino nti katujjukira Hajji oyo ayina abaana abakazi abamu bagenda bweru abamu bagenda n'abaana baabwe abamu bayawukana nadda abamu bafumbirwa ewalala naye nga bali bazaalako dde ewa Hajji n'ekirala bwoba oli muwala tulinawo n'abali embuto wadde tulinaawo gwababala dayaso naye bw'omanyi ab'embuto kati ate emmere egenda muki wamma kyembadde gamba nti oba oli muwala ng'otulaba nga gogamba nawe olina omwana wa Hajji ate Hajji yayanjuddeyo omwana wo bangi nnyo abazaala mu baserebu naye tebababuulira baana tebawaayo baana baabwe eri baserebu abo nti osobola ozaala mu Hajji naye n'otatwalayo omwana wo wa Hajji mutwalayo mumulaga nobeera eno nga walaba ekyatuka ku rediyo nti rediyo atuuka okufa nga waliwo abaana batalabye nako nti baana be naye nga baana banokukula baakula naye nga kubanga maama wa rediyo tukamana netugamba rediyo amanga amaze omwaka mu ttaka bamuletera abaana ab'emyezi yajogera ate omwaka mu ttaka kiba kigatta kubanga emyezi omwenda egyo wogigattako emyezi batugeza omwana gy'ayina abo sibalinaako buzibu naye nze beninako obuzibu ye mwana akuze omwana wa myaka 8 omusajja n'atuuka okufa nga tamanyi mwana oyo nti ye taata w'omwana naye nga gwe maama we gy'oli otegeera ate oluusi ne mujja ne mututawaanya nga gye wafumbire walala omusajja ayavuwadde aye n'oyagala ate otandika otutawaanya mbu ate wadde olya muyimbi ate ayabirira omwana nga n'omwana tamumanyi omwana ali myaka naye nga lwaki omuyimbi ozaala mu mukazi omwana oba mu muwala omwana nga toli ready ku taking care of that baby olumusi bwe kiba kati kyogamba bisoba busobi olumusi bwe kiba kati nga Ronnie Maka wagambye nti abamu amala kugenda eri ne bigaana nga n'ekyokulya kibuuze n'agamba engeri Aruna gy'alina pirawo omwana kamutwala afune ekyokulya nti eri bigaanye gy'abadde yafumbira oluvannyuma omusajja yavuwadde tetukyalina kye tulya kati katugende ku restaurant naye tubalaba bantu mmwe wamma Hajji nze ensonga zange ku kivulu kyo zezino nyamba ku kivulu ekisooka
Haji kye creditingako ku kivulu kye kyajjo artist yagezezzaako okubeera clear nti bannange teyabadde clear yagezezzaako okubeera clear atya nti bannange tiketi ziweddewo tetugenda kutunda. True. Otegeera kyegamba nti natuuseewo saawa 9 zigenda wera 10 nga tewali tiketi etundibwa. Madde nkyaludde okiraba ku kivulu nyiza n'okuba kyekivulu kye nasoose okugendawo ku ssaawa ezo nga tewali tiketi etundibwa. Ekivulu ekibadde kyasinza okujjuza ate abatudde ebweru ekivulu ekibadde kyasinza okujjuza abantu ku Serena awo ali nga tibazze bukyali ne bajjula kivulu kyatugende mu kikadde abantu bakeera okujja abakadde bajja osanga kati kuba ekigende mu kikadde ati simbeera part of it ne musajja wange oyo Shubeni Patrick tukeerawo naye abantu bakeera okujja naye bino ebivulu ebirala abantu bajja leeti naye ku luno nalabye Haji ku Saamu nananga abantu bajjudde ku Serena nga bazze dda bali ready actually bakoledde dog sweep zabadde ssaawa 7 ng'olwedde waliwo abakyala be nalwe waliwo yambadde akagoye akamyufu ng'olwedde yatateesedde okukwata nze natuuse dda ninda kuyinga naye nga bakyali ku dog sweep nga bakulaga nti olwedde abaagula tiketi olwedde bali redde okukola ki nze n'obuzibu obulala bwendaba waliwo bano abagula ale tickets ale n'agigula ate najja ku ssaawa emu kyokka nga gw'omu ku baasooka zabaddeyo alebadi ziriko essaawa jjukira bwe bajja complain gye bawa ffe nagula tiketi mu bwangu mungamba mudde sobola kuyingira kyokka ozereeti bw'aba yagula tiketi ate waki omugaa nti azereeti anti jjukira already abantu bwe bagula tickets abantu abamu bakira ne batuula tukasarona negamba capacity eri munda tetukyasobola ate beretanga capacity wajudde mwambuke ate tiketi ze mutunda muwa muzimanyi bye kugamba twabala bintu wajudde webagamba abantu temuyingira basebo ne banyama nga twagala tutereeze ebivulu bye Uganda ebibuuzi bye tutayagala kuddamu kuwulira tumanyi Serena abantu beetuuza nawe tiketi zobadde otunda badde ozimanyi omuwendo ate ngamba otya nti munda bajjudde abalina tiketi bali bweru tuba tugenda kuddayo ku biboozi bivulu biri bye twayomberamu wano eby'abantu abasigala bweru ne tiketi bye tutayagala kuddamu nti omuntu aba alina tiketi nga si kicupuli ate gwo ngamba mbu kati kyuva agambe nebaza Haji nti natuusewo ssaawa 9 nga teri tiketi etundibwa ekyo nakiikinze nti yes lwaki senga Haji abakola abantu nga bali bweru bangi baagala tiketi yandigambe tutandika ottunda bali abanajja abaagula tiketi ali batuuke ng'ekivulu kyajjudde dda tebalina we batuula olwo baddeyo nga bakaaba ekitali kituufu nze naguze tiketi yange nyine ndeka nzije essaawa zenjagala nasasudde tiketi yange nzamanyi obudde bwenjagala okujja lwaki onsalirawo obudde bwe mba nzija ng'okimanyi ntino enkuubo zajjudde bweziti ne batuuka nga abantu tebakyalina we bayita naye nze nabo omuntu eyandisanidde okuba nga atuuka leeti ku kivulu ye muntu alina tebo kubanga tebo ekulinda tebo ebaawo naye buno obutebe bw'emabega Ronimaka tebulinda oli waatuuka si kisaawe eno si kisaawe tumanyi obutebe obuli munda tubumanyi obuwendo you have a point but ffenna tumanyi how our business mu Uganda was running oli akuba tickets ng'amanyi capacity y'ekifo nayo n'akubiramuko nezikola ki neziyitamu just in case kati just in case yesinga okuleeta ki emirerembe nti otuuka ng'already capacity yeeweddeyo naye nga zino just in case nazo baazimazeewo kati nga bo tebalina waakutuula kozi n'obutebe baadde batandise ng'oli agamba ofunira akatebe nkuwa omutwale oba ebiri kyenalabye ku ssaawa ezo 9 nga Haji tatunda tiketi agenda muwadde credit simadde sinakiraba ku kivulu ekyobutatundira ku mulyango kyo kituufu oli mutuufu kyenalabyewo kyadde bwe nate sikirabango ku bivulu byawo byonna Haji gwe nazo kiraba ne muwa tiiki ekyenalabyewo baadde batunda tiketi abadde bazigula before nga basitunda emitwalo aga kituufu emitwalo 3 kati keti namulabye n'amaaso gange n'alengera omwana atunda tiketi ez'emitwalo 3 n'atuma yatumye n'ambasada yennyini mukwate omwana oyo mumundete tumusibe kati neŋŋamba omwana yalinnya lye bamuyita Musuwa atera kubeera ku drive za Kenzo kati butuuse ekikumi n'abuukira natulidde embeera eyo neŋŋamba Haji yakoze bubi nnyo tosobola tolina tiketi z'oguza bantu waliwo alina tiketi entuufu ezitali za bicupuli azitunze ssente ze kati ng'ate amugamba amulemese omwana ng'agamba naye abagagga bazibu odda bw'agamba abagagga bazibu seri abasinga mpisa mbi kati ate nange bannemeza ottunda tiketi ezange entuufu abantu nga bamugaa tuleke omwana atuguze tiketi azirina ntuufu Haji nga takkiriza kati twategedde kakodyo ka Haji kabadde kakodyo ki kwagala abantu sigala bweru nga waliwo alina tiketi entuufu kwebyo bibeerawo ku bivulu byonna
yonna kubanga nata talina waliwo wasalirwa abazisuubula nga bizinensi n'asuubula tiketi ze n'agenda n'azitunda miliyoni mitwalo ameka kati no ddala ate abantu badde balidde oziwaayo nandikoze ki twantandiseyo bizinesi igwe ate olidde ate bwozigule bakuba Anyway, that's not really atandikira ku kivulo kyange kukyashiba nina ekibuuzo kyange Ronald Mayinja Mr. Kisemakula nedda n'abayimbi nakwogera abayimbi bana wammanga wambayogera b'oyagala bana Ronald Mayinja Mr. Kisemakula Haruna Mubiru ne Geoffrey Rutaya bali bana actually Mr. Kiyakola Ronald Mayinja naye n'akola Haruna badde wakusatu sikyo lwaki Geoffrey Rutaya Honorable Geoffrey Rutaya mu bana abaali banne tabawo ku stage okuyimba nga bwebeyimba nga bo we bayambako gana ne bayimba olw'okuba nti MP oba observing this thing oli mutuufu ate nga nayejjukira omwaka guno agenda ku Sheraton ka oŋŋamba otya nti obali toyimbirako banno naye nga you expect them bo ku Sheraton wonaaba otegese bajje bayimbe kubanga abaawo nze neegenda n'ebivulu abaawo ne tebbo ye nga yaguya supportinze nga yaguze simanyi oba baba bagimuwadde naye ku tebbo ebibadde ebisembeyo abadde tabeera nawo nga mu ggwanga talimu ngamba ne ku kivulu nga tabeera yaliwo nti agula tebbo naye ate n'atalabika no abaawo okyenyitegeeza naye okuyimbirako banne ku stage engeri yali munnaabo Ronald Mayinja wamulaba kitegeeza okubanga waali mu kivulu teyaliiwo naye gyo yabaddewo naye teyayimbye lwaki nze ku lwange endowooza esooka ensonga emu Geoffrey Rutaya amaze emyaka mingi ng'ayawukanye n'abo abantu era n'okuyimba obuyimbi nabo oba okulireetinga nabo kimutwalidde emyaka mingi nti nga bw'ogaa nti olina kyaliiwo gwe wali naye edda ne mwawukana kati omaze ebbanga tomuwuliza namuwuliza omanyi nabimufaako nti eri tugiyita rapo chemistry ali wakati wammwe aba yakendeera nti enkolagana eba yakendeera ddala kate ye bw'omanyi Geoffrey nga ali okudirinzeeko naye is not a pretender taaganya bintu byakupretendinga kyovola nti mwamulaba ne mu kuziika kwa taata we abaateekako ekimuli ku keesi nga tabaagala yajja n'akikasuka eri yakibakanabaga ne mukimuli muno naye kamutaddemu eddagala n'akikasuka eri is not a pretender tamanyi nnyo bino bintu byakupretendinga kukola plastic faces plastic smiles tazimanyi kati ate bw'aba ategedde nti enkolagana yange naawe tumaze emyaka tetwogera tetuli basseya twakoma okuyimba ffenna ku stage emyaka nga 10 emabega kati alaba tetugenda baya na chemistry ku stage njuza n'okumaliza nga tweswazizza bweswaza kyovula oluusa yeewala okukola ki okujja ku stage zaabo abantu abo kubanga abantu abo yayawukana nabo dda nnyo wayise emyaka mingi kati ekya Ronald Mayinja yo nalowooza nti n'ebyobufuzi byalimu nti ekivu kya Ronald Mayinja kyonna kyali kijjudde tebo zonna zaali za yero buli wootuni olaba yero ate ekya Papa Misach ekya Papa Misach walaba ku press conference eya Misach gye yakola waliwo statement Misach gye yakola ku press conference abaali omugijjukira yagamba omwami Honorable Geoffrey Rutaya sebo eno ye papazi nga kitegeeza ki nti emyaka gyonna gyali bakozesa oluguudo ng'agenda abayita manyi na papazi ki era kuko press conference kwe yava ne bateeka n'ekivulu kye yasooka okuyimbirako ku papazi kati otegedde kyegamba nti olaba nti Misach guwandike nti blood we nti oba musajja gwe bayimbye naye emyaka gyonna fayini bayinza okuba balina obutakkanya bwabwe naye baatoba bonna naye atuuka okukola statement eyo press conference kivulu kyakya last year press conference nga kwayogera nabaga bannange eno ye papazi nga kitegeeza omukulu abadde tamanyi nayo era nizikana ulango bagamba for the first time migundi ani Geoffrey Rutaya agenda okuyimbirako ku papazi bwe bajja ne bayimba ne mukyala we ku papazi so kati bw'atayimba ku concert ng'okitwala olaba ekyo nga tukibuusiza amaaso nze nti am happy nti oluvannyuma baafunamu at least kaspark nti yasobodde n'okubaawo okitegeera wadde talinnye ku stage nti ku press conference ya Misach yasobola okubaawo yadde nti ku gundi ku stage yo teyalinnya ebya Ronald Mayinja
That's a far-fetched kuba erimu ebintu bingi In politics erimu ebintu bingi nti bwe banakola nti waliwo abahonale bamu abajjanga basaidi eri ne bambuka waggulu ku ya Ronald Mayinja nga beebize ne mask nti waliwo ebintu bingi ebyali bibatayiza but otunulira nti Haruna ataliko tino kino kigenda kunziza nti yasobodde okukola ki okufuna tebo yate nabirawo ekyokujja ku stage but presence matters ne sente yazitadde tutagenda maaso ne program yaffe kya weekend katugendeko mukumula tukoboroni Mark Chidasi nange Wendi Austin angambye kwali omwana ow'effumbe naye nga tukyagenda maaso ne program yaffe kya weekend nze nyongera okubanga mbajjukiza nti omulungi Fina Zawede yatudde wano saagala mu kiwakane oba mu kyebuzebuzeko naye nga okuzaala kujagaana Sengendo omuyita otya anti owulira Sengendo okuzaala kujagaana okufuna olubuto ki kujagaana nina ka statement kano kesiryerabira omu ku bayimbi ke yakola n'agamba we mulinda banga nvudde yali wano kubukedde TV yalina esseeguya we mulinda banga ndeese omusajja nsijja omusajja mumanye nti either yansasudde nze oba nawambiddwa kati ekibuuzo kiikino buno obudde ali olubuto lwani nze ndowooza Shiba ekyo Shiba kalungi statement Shiba gye yakola yagikola ku musajja tiyagikola ku mwana byanjawulo omusajja n'omwana lwaki mu 2016 Shiba ya releasing ebifaananyi ebya plan y'ennyumba n'abiteeka ku Facebook ye ne Instagram n'agamba nkunyumiza story nga bwe yali n'agamba nti ennyumba eno kyekintu kyatunuulidde nga achievement gyagala ofuna ki mu music n'agamba naye ekiroto kyange kubeera mu nnyumba bweti nga naninako n'abaana bange nga bazannyira awo nkubuulira kye yayogera toteekamu by'ataayogera nti ng'abaana bazannyira awo kitegeeza nti njagala abaana I love kids. In other words tufunye Mary in our generation. Mary wa Yesu. Yes. Saga tukomerere Shiba nengeza ogambe tukijjemu ekyabasa ekitegeeza okulufuna olubuto bamukubyemu bukubi gundi anti nze njagadde kootinga bigambo byo engeri gy'okireeseemu oze okootinga Shiba bye yayogera ndayase bigambo byange oba bya Shiba nanti okootinza Shiba bye yayogera nange ne nkukootingira Shiba by'azaayogera ku layini eyo njagadde kivugira awo nti mu 2016 yakola statement yemu ngalaga ennyumba ye n'agamba ennyumba yandiyagadde ogibeeramu ki n'abaana be nga babiri nga bazannyira waawo nga already akulaga I love kids. Interview zazaakola nga bamubuuza ku yagamba abaana nga baana bange nga bazannyira waawo kati interview ze yaddamu okukola ng'alaga nti bamubuuza ku by'okufumbirwa n'abagamba nti ebyaddala njagala abaana njagala okuzaala era lumu nali nkola show ne Nudini Tegene ng'atandise okukomerera Shiba olw'obutazaala ne mugamba eky'obutazaala ku bakazi oba omukomeredde nnyo because oba tomanyi ayinza n'okuba badde agezaako ng'olubuto lukyaganye buganye nga tomanyi so kiba kibi okumukomerera okitegeera nti abadde agezaako abakazi bonna bwe batyo si kirungi mukomerera nti waki tozaala because oba tomanyi banga oyinza kuba agezaako nga olubuto lukyaganye because mu statement za Shiba Eva badde akikola nga akyogera lunywe nti ayagala abaana videos olaba ayagala nnyo abaana kati okwagala abaana n'okwagala obufumbo byanjawulo tetwogera ku bufumbo omanyi ebintu byawukana waliwo okubanga nawe statement ogikoze nti abasinga badde bamukomerera kuba nti no takola ki tewali abadde amukomerera lwa bufumbo bakubuuza omusajja where is the man nawe kenyini gabe tumujje mu kifaananyi omusajja katuteekewo baana naye bulijjo tayogera musajja bulijjo ayogera baana generation Gen Z Mary wa Gen Z tumufunye obuno omulembe gunene gutulimu obanga ogenda kuŋŋamba nti olubuto yalwefunisizza oli mwoyo mutukuvu kati njagala buuza Dayas tugamba nti mwoyo mutukuvu yafunisizza Shiba olubuto njagala buuza Dayas ekibuuzo kya Dayas magalo tujoga kutuuka tujoga mwoyo mutukuvu owaawa ani ayogedde omwoyo mutukuvu otogwakkiriza ze statement tugamba ate ezo zoteeka ku nze kati ekibuuzo njagala kibuuza Dayas abakazi abayimbi abazadde abaana bameka b'omanyi nga bataata b'abaana baabwe bamanyi era osobola okwogera nti taata w'omwana Rema Namakula Chozeni naye omwana ayagala Chozeni Beki lwasoza ku listi Eva kiki nange kankubuuze owa Mary Button taata we ebyo ebiwanvu wa Mary Button
Mary Butter semena lwaki omulese lwaki oyagala okunkubya Mary Butter ate laba yo tusobola okubalira ne tugenda mu babbandi ne tutandika okubala n'aba Eagles aba Eagles ng'otandika okunyonyola abakusasa tobamanyi mbamanyi owa Arena Matoto tomumanyi yogera ate be Maureen nato tomumanyi yogera mumanyi abamanyi bamumanyi yogera mbamanyi yogera mbamanyi asooka ani atata omwana ate bali mmenye batata amanyi ag'abatata lwaki obuuza wakusaasira lwaki obuuza wa Maureen abasesiya bonna osobola bamenya mmenyako ababiri nedda ngezaho okulaga nti abayimbi bano bangi nnyo be tumanyi nga bazadde abaana naye nga ne batata b'abaana abo tetukola ki tetubamanyi abamu bakikola bakigendedde okweka batata b'abaana nga bwe nguyinza okubuuza nti Princess Amira wayolabye ku taata w'omwana we oba walabye ku kifaananyi ky'omwana we kyonna takikolangako Princess Amira taata w'omwana tumumanyi ayina abaana bameka Princess Amira ekyenamba si ensonga batata b'abaana obamanyi nange manyi taata w'omwana ngezaako okulaga nti talaga kifaananyi kya taata w'omwana talaga kifaananyi kya mwana paka Princess Amira takikolangako abaana bonna bazadde talaga kifaananyi kya mwana talaga kifaananyi kya taata wa mwana naye ngezaako okulaga nti abamu bakikola bakigenderedde nga bataata gye bali oluusi basula nabo mu mayumba ge gamu naye nga tebalaga bifaananyi byabwe naye waliwo n'abalala nga bo Juliana tomumanyi mwogere kale wa Juliana oba omumanyi nze relative wange naye nkugamba Juliana takikola bulijjo olina ku Juliana kanyomozo akakwate katutugamba ngamba ono omwana gwe bakazaala kati oba omuyinako akakwate nanti kyegamba nti ye Juliana sola kyogera kuba Juliana tavangayo kola ki kulaga taata wa mwana nanti kyetugamba nti tubamanyi wadde tebavangayo boogera waliwo abamu abeeraga nti kati waliwo abamu ne katolide katoni makalinga yogere taata w'omwana ku lwensonga owa Babi tomumanyi taata w'omwana anko wange katubanoonyeza mba anko bw'olina tugenda omanya taata w'omwana tomumanyi alina n'oluguudo lulamba kyengamba kikino owa Babi tomumanyi owa Zuwena tomumanyi abo si bayimbi naye nga Dayas ekibuuzo kikino Dayas Shiba olubuto olutumanyi luli mu myezi emeka oba simanyi Dayas gwomanyi naye babaddeko ku Afro Park gye kosajjo gye bava ne gundi ne Ameria Nambala ne bagenda ku birthday y'omwana wa Ameria Nambala ne bagenda bonna so olubuto could tell we yabadde ayambalidde ekigundi ekya white ekisaati nga kikumayo bagenda ku ssomero ly'omwana this time olubuto you could tell nti olubuto already luvuddeyo nga lulaga kati ate waliwo gaye bamuyita ono yagamba Salongo bakube omanya adiringira mu ngoye someone from camp ya Shiba yamukubidde namugamba twagalayo ebisaati ebinene ebyaba designer nga biriwo ebituga binene nenumike simu nemugamba aniyo yakubire nga barazo shopping engoye zaki z'olubuto ez'okuyimbira mu nga nnya kuba abantu agala tujje naye ogwo omwezi we gunaatuukira n'aba akyasobola enkondo ze okubanga ayimirira ku stage Shiba ekisooka ali fit ng'omuntu abadde yeefaako mu bintu Dayas olubuto terumanyirwa munange nojja kutya nti agenda kubikola wava wano nodduka mbali fit kakala okitegeera nti tulina n'omukozi mulamba gwe tukola naye yazaala nga tafunye liivu ng'ate olowooza bya fiiti ate tafunye liivu oba yakuzaala oyo omukozi yasobola okukikola kati Shiba ng'atulaze ne rutini ze zakola on a daily muntu ne mumala okukola naye n'agenda n'ayingira leeba n'akomawo ne mukola era okyawakana mu bintu siya kati ate olwo oli agenda okutula katebe atuyingire ekitegeera olubuto agenda salawo alutwaniveyiringire wane ku cricket over amala agendeko muliki mu leave so buli kimu ekikole wano is not a mistake right now n'okuwa kubanga mbe balina embaga gye baaliko ne bigyo yaliko bagezaako nnyo okutangira okwali embaga gye yayimbirako mwana kwe yafulumya ka video nga ali mu kuzina abana abo kwe basookera ogamba no Luto otandise novaayo cameras weyamena abamu babatangira butangizi yali embaga ne bagezezaako kirwanyisa naye ne batuuka ekisaati tekyasooka kubaza already alina bookings yali yakwata edda ez'emikolo gyatasobola kusazaamu omanyi akanyanja ak'ab'emikolo bw'aba ayagadde omuntu ne w'omugamba nti oli ali ku kitanda wagati waliyo mpiso gyasobola mukuba najja atuyimbiramu ate sinaddayo ate omukolo teguddibwamu ye aba ayagala nti kibeerewo nti gundi yeyanyimbira kati alina okuziyimba kyekisooka kati buli kimu kyakola kati akitegeka nga kiwunzikira ku concert ku cricket oval then ajja kusooka akole ki n'ekirala alina okugjawo kiri kye mubadde mumuyimbirira mukazi wattu baani the audience nawe wano okyogeddeko era nti ffenna tubadde tumubanja omwana tulina bintu byebadde mwogera
tokyogera nti abakazi bonna baba banja abaana ebadde yafuuka na weapon ku bato wano tewabiraba even sina ku bato wokka nalowooza nzijukira nga nkola interview ya Spice ku airport era naye yakyogera Spice yes Spice azakyogera yaganzinzenongira bino ne munange simanyi Spice yabadde gundi ewa Irene na mubiru nenga amukweka omusajja ng'akweka omusajja bintu ebyo yamuleetanga omusajja owuwo bamukweka bwe batyo omusajja gutumanyi buli omu bwamanyi alimba wamma wa Spice gwomanyi nange gwe mmanyi ogamba oli yafulumya mu voice note si gwe ŋŋamba ate yo teyamwegaana teyavaayo mwegaana ate kati otugamba ono wedda gwakweka wamma ensonga nze kankweka ekidaasi kintu kyemmanyi omukazi enayina ali eyalaba kino kibe kyakuyiga tolina kubanja mukazi muno omwana tolina kubuuza gundi azaala ddi tomanyi what people pass through okitegeera abayimbi abasinga bya struggling banoonya nabo baana okitegeera naye kati gwodawa n'ocriticize nga n'ogamba gundi natakitazaala ebyo ebigambo ndowooza obigamba Spice ojasa oganyiteekako linnya naye olabika obigamba Spice oba Spice oba naye gwe omukazi naali awulira kitwale kubanga ne Spice era akuze Cindy ayitakomerera nnyo Shiba lwabutazaala Spice alina emyaka ya Cindy yabeerangaku Spice alina emyaka emeka tufe abamuzaala Spice egimumala okuzaala 25 egya bulijjo atatufifa abamuzaala nze nkuzeemu egimumala okubanga kati azadde naye wamma kyemadde gamba Cindy yayitakomerera Shiba lwabutazaala ate nga Cindy alina abaana naye teyakikolanga because she's a woman yategeeranga ayinza okubanga argument yabeeranga nnyo ku kuyimba performance teyayogeranga byamwana have omu ye nga ye kimubiri ng'agirabanga weapon kati nze nate no Spice ekyokukomerera Shiba ku by'omwana nyinza oba nga nyinza okireka naye alina statement endala gye yayisangamu ng'agamba muli ebisiike nga ayongerako nti ekimugano zaala kubanga Shiba nti abaswaziza bonna badde bamwogerera actually Shiba I'm so proud of you kurensonga oswaziza bonna people have been talking about you bafaani baani nti ali ebiki ebisiike but this time round kati mugenda mwogerera ki ate manyi about Uganda nti esinga obbewunyako kati bagenda va ku kyebisiike ate bakwate kirala akati kagenda kola taata mubanja waki kati Zoe kigenda beera bwe kiti waliwo abadde bamugamba oli ebisiike kati kamera egenda tunulwa mu bo bababuuze mu abatannazaala muli aki okitegeera waliwo abadde bamukomerera nga nabo tebannazaala bagenda kulya boyi naye lwakuba oyogedde ku kya concert wulira sokoleke Ronnie Mark tetugenda baga nti bali ebisiike abadde bamubuuza tugenda bagamba be mwina be batazaala kiki neze oyagala kumya omusajja wange omusajja wange bangambye yagenze ne mu gym bamugambye yanofaanana ng'omubiri amalo siba enviiri naye ng'enviiri zayo zeetaagisa kanaakyusa ennyambala kati yatandise ne gym buli kimu alina okusigala ng'alinga yasiba enviiri n'afaananamu kana akavuka ke Dubai ke bayita kaseenene zakumaki ono sekawere muveeko oyo wamma kyembadde gamba kyekino nti ishu yange ku Shiba naye buli akasajja kafaanana bubi ishu yange ku Shiba nze ndowooza ku mbeera gy'alimu nti olubuto lugenda kuba lweyongedde okukula wenatuukira mu okitoba bbanga 4 madde ndowooza yandibadde akyuzinga venue emufevaringa n'olubuto lwe naye cricket over eyo yeetaaga energy kati ate olaba nti senga badde agenda kukuba Serena wandigambye nti oba yandibadde venue nga nnungi efevaringa olubuto lwe naye cricket over eyo energy gye weetaaga okukuba ekisaawe ekyo ekinene bwe kityo neneko naddala ng'oli lubuto abantu bayinza ovaayo nga abamu ne bacomplaininga nti oba not even fans okutegeera nti whether cricket over teyandikikubye otugira mu biseera bya bato waliwo argument wena oliwe yagamba Shiba yagenda nagamba nziju nakubako Serena day in day out ennaku 2 naye Serena yamugamba you talking about Serena nze njogera about ki cricket over ekisaawe so here Shiba azze okukakasa nti nsobola okujjuza gundi agenda kukola n'ebintu bingi awo ebikakasa nti ebibaddewo byonna mbisanguddewo mulimu okwanveilinga official olubuto mulimu okulaga nti sebo nange nfulumya outdoor nange mbadde nsobola okugikuba the only problem gyendabawo nti this year we were supposed to have a festival still nga yali agambye but yakoze concert festival naye ba concert
What's the difference between festival and a concert? Yolo Festival. Yolo Festival. Na yeba concert. A festival is full of different activities. Eyalu yalimu activities ki? Mwana tufera. Ati kyegamba. Teyaliwo concert esi yali esinga amaanyi mwaka. Neze issue yange wamme ebadde ku But issue erimu ekyo okukakasa nti nange okuba cricket oval kye wali oyagala. Venue gye yandibadde akuba yandibadde Serena. Naye Serena oludde ye muyimbi yasooka okukola 2-day concert. Oba ku Sheraton. Teri n'omu yali akikoze. Kati ayinza okubagamba ate kati nzire mu kintu kyekimu kye nakola kanne. Awana okudda ku Sheraton. Ate shiro ova ku Serena otogenda ku Sheraton obadde ki? Waliwo muyimbi agenda yakola ku Serena kati agenda kudda ku Sheraton. Oli gwoga abasika abagenda ku Sheraton bakikola lwa ssente kukekereza ssente kufuna magoba mangi. Munene nnyo kubanga okungamba nti akekereza. Kati let me give you this no, it's the cheapest venue in Uganda. When you pass through KCCA, almost babanga bagikuwadde ku bwere. Kuba eyo yonna wogiraba we bakolera is part of KCCA not Sheraton. Okitegeera kati abategekera ku Sheraton bo bakekereza ssente. Naye kati abantu nga Shiba bo tebakyalikwe baagala kukola records. Kati kyevudde gamba nti ng'ojje ku kya records ye nga ye senga si byakola records teyandikyuzinze ki cricket oval olw'embeera gyalimu ey'olubuto. Naye ate era ogenda obalamu nti ebivvulu byonna bye tukola tulina kubako kye tubiyigiramu. Kyovula nti nanyiizeemu kkojjo we nalabye aluuna nga akubye cricket oval manya akubye Serena ku ssaawa 8 tebatunda tiketi. Ne ngamba ekitegeeza bano abayimbi tebalina kye bayigira ku kivulu kya Misaaki. Because ebivulu byonna ebikoleddwa after Misaaki's concert bandibadde balaga nti balina bye bayiga. Ekisooka kye twandibadde tuyiga ku kivulu kya Misaaki mwena baaluuna bamayinja abaddamu tegeka bye mwali mulina oyigira ku Misaaki bye bino. Totegeka lunaku lumu ku Serena bw'abanga Shiba ateeka ennaku 2 gwe wa bandi totegeka lunaku lumu. Senga hajawuna yategese ennaku 2 senga kati leero tugenda kudigida senga yatunze dda ticket ne zijjula ezale akakuwulira bubi otegera kyegamba naye kati gwe otekese ku Serena abantu abagala music wamwe bangi kyokka abantu abajja ku kivulu kya Misaaki bali basobola okujjuza Serena ennaku 3 ez'omuddiringano. Kati kitegeeza senga ffenna twayigira ku kivulu kya Misaaki senga tetukyakola kivulu kya lunaku lumu oba baba batidde buti ekyo kye simanyi era nakirabye jjo ne ngamba naye bano abasajja tebana bye bayigira ku kivulu kya Misaaki ku stage kitegeeza wenna akuba cricket over mugenda kumpagira okusinga cricket over agireke lwaki agireke ate Yesu lubabba nnyo ate tunabyogera nga banyiiga agireke no waliwo hype gy'ofuna ng'olabye ng'olina ekintu ky'olabyawo but when you go beyond oyinza ogwa mu kateebe babiwulira amazigo ogamanya ago nga kikwetaagisa okuzanya firimu ezo oluli yazanyeemu ng'oluno yina ozanya firimu 2 ng'olina okutaaya akavidiyo waliwo omuntu omwe yagamba nti omuntu ategese ku Serena n'ategese cricket over Serena asinga nti sente ziva mu Serena zisingiza cricket over because cricket over guba mutwalo oba 2 wanene wa Serena aba muntu ogwo omu kuba tugezeho egibe 2 be abantu abataana bali ku cricket over. Anti nze kyovalaba nina issues ku bantu batunuye ebivulu mu bya ssente bye tubali tuva okwogera ku ali ku Shiba kale batunuulira eki tulina tunuulira nnyo ssente kyokka ebikola concert bingi kati fiiru ya cricket over toyinza gigeraganya ku fiiru ya Serena okitegeera that's why abantu nga Kamiliyoni yali yagaana dde okuba Serena nga yaganda ng'alabye ddala aba akiitinza abantu be okwata Kamiliyoni gw'omanyi eddoboozi eyo ate abantu baba wansi ababalekeredde okitegeera even the aftermath even the aftermath nti singa omuntu ajjuza cricket over the aftermath ey'ekivulu ekyo ebijja with that ebiseera ebisinga ate biba bisingako a little bit kuba kiri kisaawe ne even the wider gundi omuntu akubye Serena bakutwala to be a little bit of a corporate gazetted good oyimbiddeyo abantu bababale aboolubaka kati wanaate bagamba awantu wano wa muntu wawansi kitegeeza even your bookings zigenda a little bit wider oba omaze oproving nti olina abantu okitegeera nti olina abantu naye kyetugamba n'ekirala ndi oba ng'omaze okugamba nti cricket over erina audiences 2 erina eya VIP erina ne general happiness kuba VIP babategekerayo ordinary mwagitumadde erinnya ebya general happiness erina ebirungi byejja nabyatego byotamanyi abantu abasinga bye batatunuulira omuyimbi yena akubuuza general happiness benkanabwa
be bawagiza abaddala era buli agamba VIP yaganyemu n'agamba naye ate gino happiness yabadde etya era n'abayimbi bwe bayimba ku stage ebiseera bisinga bateeka stage oba lyogeze ku bivulu ebyo ebya cricket oval VIP tebagikkiriza kwefuga mu maaso wonna bagiwaako paati emu ne bagala general happiness naye tubeere ng'esotuuka ku stage lwaki nti abayimbi bamaliriza obudde bwabwe obusinga babumala eno mu general happiness wewali abawagiza abaddala ne bagenda wanika emikono bakube ekifaananyi ng'olaga ababajja n'amaziga kaveera ag'ekikumi naye kyetubadde tugamba kyekino nti kati venues nga Serena bw'oba omaze ogikuba bassebo ne bannyabo kyemulina okumanya kiri kyetuba tugamba ekyessente abantu nga Bahaji Haruna abadde batakimanyi abasinga woba olina kyomanyi ku Haji bitasobola kwogera wano is one of the billionaires kati Makindye division kutegeera kyegamba tetusobola byogera naye is one of the billionaires kitegeeza nti sente bakoze eki bazirina Katonda abawadde sente kati ku bivulu byabwe twandisuubidde nga tebakiruubidde nnyo sente because zo sente Katonda azibawadde omukisa agubawadde ate abantu babawagidde emyaka gyonna naye bwe tukolanga ebivulu ng'ekyaluuna bwe kyawedde nga just tuli ku kimu kusolooza busolooza nga Ketti bw'atera okukola kusolooza busolooza nati ku lw'omuyimbi walina obeerawo kozi lwakiri kalekererwa ku kivulu muleme tulaga nnyo nti muli ku kyamu kusolooza busolooza because sente muzirina abasajja bagagga munagala ne mulya piraawo ku gundi nga tumaliriza Dias ekisembayo tumira wajeko sagonago ngenda mutumirako kanana ngenda kusooka tumireko omuyimbi wo Tiana Bucks alina tojja kukola ki tojja gasima yagaye mbu yali tagamba mafuta oba yabadde agamba oil message yali tagiwereza palaso tojja gasima Tiana Bucks kutumiddeko oluyimba lwatutuuseeko ebintu byokola ku internet twabirabye obeera weesibye kufulu wenna ziringa 15 zikomeeri nengamba Tiana Bucks omwana ataba naye nze taddamu message zange ajja kuddamu olabe kwena byosabirako ebirala kakati madamu alabe ebintu bino ngenda kutumirako Jose Chameleone ali Vancouver by the way yagenza okikuba nabaddeko ne bigi bamuleese ku board nga waliwo ebikyankalanye naye ali Vancouver gyagenda okuva akomawo lwakusatu bigi yatandika okugaba ku sente omwana we yalinga mugumu nnyo ali Vancouver ku lwokusatu Chameleone akomawo ayagala a big welcome bambi agenda ku Serena jjukira Chameleone Chameleone akomawo lwakusatu era ayagala tubeerewo wali bwe tutabaawo agenda kukola ki atuweza amafuta tubeerewo bwe tutabaawo agenda kukola ki Ronnie Maka omuyimbi wange gundi Saganago asuubira soko sumbye Saganago namutumidde mu kusooka naye Saganago gy'oli era muziki atambula bulungi kati ojje ate Saganago agenda mu bato ne Ronnie Maka kataka ababo atumidde wamu n'abagundi wamma bassebo ne bannyabo akaseera k'abaavu kaweddeko tutumira bagagga bokka kati omugagga Sembera tutumira ggwe omugagga wange owa weekend bamuyita Professor Chimbowa ali awo ku Hamu Sebo Bone Professor Chimbowa nkwagala nnyo webale Tereza weekend bamuyita Mr. Probone oyo atereza weekend era kati message buli tulio tubukwebaza Sebo Professor Bone ndabira nnyo sisi nabule awo ku Hamu mwebale tukola mirimu mwebale Tereza weekend Okay, tweyanza njaga kutumirako abayimbi bange abamwe bataba icons batumiddeko ba icons munange bayimbi nnyo ne mwami Lutaya oyo mwami abakwasaganyiriza bulungi Edrin Lutaya abakwasaganyiriza bulungi namujesosa bayimbi bange njabatwala mami wange omulungi omukyala Gina Kachwa n'amatovu ali awo ekitende naye abeera kunya hane bino oluddaabika awummudde munange nedda na buli omu yena yakumidde ku programu yaffe ekikya kya weekend okuva ku saa 12 tutuusa ku buno obudde mbatumiddeko mwena mwebale nnyo kubanga mutwagala nakutwagaliza omanyi munange sibyangu kubanga okeera ku TV okutuuka obudde buno nkoze ne Ron Mark Kiyingi Dias Walugembe nange wamuda beautiful fina zawedi tusinkane from Kamulujja wali eri katukirire ku kabbi omukyala yaŋŋambye nti akwagala
Ani. Ali Nansa naawe. Bamuyita Mama Muju. Mama Nansana. Muju. Karibu I Nansana. love you so much. Mama Muju. Nige Chala Nansana. Banange. Chala wa kitiibwa. Wera wotu Buzibe mulina. Botuke wabugembe nga bakuwa passport kugamba muntwale nga temuntwale. wotuke wabugembe nga bakuwa passport. Mama Muju nja kutwala netagenda kwocha.